eggwanga lyetegekera akalulu ka 2021 abantu ab'enjawulo balaze okutya nti okulwanagana n'okuttingana okweyolekedde mu kamyufu ka NRM kwandiba ekituuza ku ebyo ebinaabeera mu kalulu ak'awamu. Ekitiisa akakiiko kwe kuba nti abantu abeetabye mu kamyufu ka NRM be bamu abagenda okwetaba mu kaawamu. Kati akulira akakiiko kano Simon Byabakama ategeezezza nga bw'agenda okubakana n'eddimu ery'okusomesa bannayuganda ku kabi akali mu kuteekawo emivuyo mu kulonda. Emisomo gino agamba nti gyakubaawo okwetooloola eggwanga. Ku maredios mu bitundu ebyo by'eggwanga tujja kusisinkana abakulu abakulembeze mu bitundu ebyo, ab'eddiini, ebyobufuzi, ebyokwerinda, n'ebitundu ne gavumenti za wansi, tukubaganye ebirowoozo ngeri ki gye tusobola kutambuzaamu okulonda kuno mu mirembe. Byabakama agamba nti ekirala ekiyinza okutaasa eggwanga ku mivuyo mu kulonda okujja ye poliisi ne ssaabawaabi wa gavumenti okulaba nga buli yeetaba mu mivuyo gy'akamyufu ka NRM akangavulwa okuwa abalala ekyokulabirako. Tuyigireko nti ebikolobero nga bino tebiina kifo, tetulina kifo ky'abantu balina empisa bwezi. Era asaba abalonzi bonna mwe bamanyi nti omukulembeze omuntu ayagala kwesimbawo yabaleetereza okuyingiza mu bikolobero ng'ebyo, mumugaane temumuwa bululu bwammwe. Byabakama okwogera bino abadde awayamu ne bannamawulire ku ofiisi z'akakiiko k'ebyokulonda mu Kampala walambululidde enteekateeka z'okulonda obukiiko bw'enkizo oba special interest groups ku mutendera gwa municipal ne divisioni. Okusinziira ku nteekateeka abeesimbyewo ku bukiiko buno okuli abavubuka abaliko obulemu n'abakadde bakusunsulwa nga 21 okutuusa nga 22 omwezi guno batandike okuwenja akalulu oba kakuyege wakati wa 23 na 24. Kw'okulonda kw'obukiiko bw'abakadde kwakubaawo nga 25 omwezi guno nga kwe kugenda okusooka. Okulonda abaliko obulemu kwa 28 so nga obukiiko bw'abavubuka bwakulondebwa nga 3 Septemba. Abagenda kwesimbawo mu bifo bya local government nti ebiseera by'okubeera nominated kujja kutandika nga ennaku 21 ku balaza wiki ejja kukomeekerezeddwe nga 1 omwezi gw'Ekkumi. Ennaku ezo zonna buli lunaku nga kutandika ssaawa 3 ku makya ne kukomeekereza ssaawa 11. Ensonga lwaki nti tutadde ennaku ezo zonna lw'okuba nti bino ebifo bisinga obungi. Akakiiko kakootidde abagenda okwetaba mu kulonda okwewala okweyisa mu ngeri enaaviirako okusaasaanya ekirwadde kya COVID-19.